Gavumenti mu kugezaako okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka mu ggwanga mu mwaka gwa 2023 yavaayo n'etongoza enkola ya digital number plates nga zaakuteekebwa ku buli bidduka okuli ne boodabooda. Mu mwaka gwa 2024 yasooka n'emmotoka z'ebitongole bya gavumenti wadde ng'omulimu guno tegwatambula nga bwe gwali gusuubirwa kubanga n'okutuusa kati waliwo emmotoka ezimu ezikyalina number plate nkadde. Emmotoka emaze okusasula emisolo teyingira ggwanga nga teteekeddwako number plate eno. Emmotoka emaze okusasula omusolo mu bondi tefuluma nga teriiko number plate ate nga contractor yagiteekako, si kufuna muntu yenna n'akuteerako number plate eno. So kati eyo process gye tulimu olunaku lwa leero kye tuyita nti twa-activatinga abantu bategeere nti gavumenti yo eri ready okutandika okukola omulimu guno. Nga 6 January w'omwaka guno, gavumenti yatongoza feezi ey'okusatu ey'okuteeka number plate zino ku bidduka ebya bulijjo era ng'owa booda yeetaaga emitwalo 5 ate olw'ow'ekidduka yeetaaga emitwalo 15 gyokka. Number plate eno egirako ebintu components endala nnyingi ezigenda okuba nga ziyamba okuyambako gavumenti okukola omulimu ogwo gweyagala okuba nti omulimu gwa security eri emmotoka zaffe ebidduka byaffe n'entambula zaffe bituukirizibwa. So tejjanga number plate yokka, erina bluetooth beacon, erina tracker n'ebeera ne sim chip n'obugundi obugisiba ku mmotoka. So kyekikola component eri okubeera nga namba. Ssente ezo tosasulira nti nsasulidde ki, nti nsasulidde number plate yokka. Mbabazi Maria ng'omulimu gwe gwa kutunda mmotoka agamba nti emmotoka zaabwe bazituusa ku booda y'e Malaba naye mu kiseera kino zikyalemeddeyo olw'entambula y'emirimu ey'akasoobo. Process y'e Malaba erwawo nnyo. Tulinayo emmotoka ndowooza nga naziryawo zeekutte. Omwana bwe tumukubira azikolako azisaza tumanye kiki ekigenda mu maaso, atugamba abakozi abali e Malaba batono ate system yaabwe ekyalina obuzibu. Osasula olaba process y'ofuna ennamba eno. Bwe tusasula omusolo system yaabwe bagiconnectinga ne ya URL ebataginga entry. Okugi untagging eyo entry ku system emalanga olunaku lulamba. N'okufuna invoice oyinza okumala olunaku olulamba because buli kimu kya email. Kati n'olinda olunaku olulamba n'ofuna invoice. Olwokuba ffe tuli ku pressure buli kimu bw'otuuka oteekawo obwangu. Nebo system yaabwe ekyali very slow. Walugembe Rashid nga naye akola gwa kutunda mmotoka naye okusomoozebwa alina kwe kumu era ng'ono agamba abakola number plates zino bakola kasoobo nga kiviiriddeko emirimu gyabwe obutatambula. Etteeka liri nti emmotoka erina okufuluma bondi ng'erina number plate ate number plate eweebwa erina kubeera ya digital number plate. Ku station ya wano e Kampala era nawo emirimu gibadde gikyatambula kasoobo kuba abakozi batono nnyo ate nga bakola mu bondi zino zonna eziri wano wonna, naye nga oli wabazza oggula tukkiriziganya naye ne tumuwamu ebbanga lya wiiki ng'emu kuba process etwala bbanga lya wiiki ng'emu oba nnaku nga 6 okuba nga afunye number plate ye. Ku booda e Malaba emmotoka zikonkomalidde awo ekireetedde baddereeva abamu okubeera nga bava mu mbeera kyokka nga kino kikosa abazitunda. Kati tulina challenge ba driver bali eyo bangi batucharginga okubeera eyo ennaku ezo zonna bamazeewo ennaku 3 okuva ku lw'omukaaga baba batucharginga bali abanywa okiraba. Ate n'ekirala emmotoka zaffe zijafuna obuzibu driver asulawo emmotoka olw'okuba manye ebyennamba birwawo nadda mu bibye. Bakasitoma bo tebasobola tegeera nti system gavumenti gyetaddewo yetunyigiriza ffenna balowoozanga nti gwe baguzeeko gwabalumya omutwe. Gavumenti esuubira nti mu myaka 2 gyokka okuva kati omulimu guno gujja kuba guwedde wabula kino kiyinza obutasoboka olw'abakozi abatono. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunnyo.